Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebiri mu kibiina kya National Resistance Movement kifumba motoku anti buli olukya byeyongera okubeera nga biranda. Laba Nabbanja bwakubiddwa agudde mu mbi ate olwaleero bukyanga abeera ow'amaanyi afunyeyo abamulinimula ennume y'ekigwo. Kakati omubaka Ssekikubo nkugambye ne guno gwaka akyawera wuuno beezobye n'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tanga Odoi era Odoi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Odoi amugobye mu NRM buterevu nnyo nnyini ddala. Ate era nno obuvuyo bukyayeyongerera ddala wali mu district y'Ekyankwanzi mu Butemba County. Abo nno abavuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira ekitundu ekyo okuli Kamusime Pentagon okuli Katungi Michael then ne banne bavuddeyo ne bafulumya ekiwandiiko nga bo bonna abasatu beegattidde wamu ne bakola petition nga bagamba nti eyalondebwa Bingi Patrick ebirumira byali bingi mu kalulu kuno tebakkiriziganya na buwanguzi bwava luyeyo mbikuleetedde byonna ekiri eno nno kifumba mutuku gwe nno wa Nuupu tuula wetegereze olabe Honorable Lutamaguzi kyakoze era kyayogedde. Nkugambye bino nno bye tugenda mu kuluno kugenda kubeera kulya na kukomba sowan yenze deni abatuusako ensonga zisemasonga ku mukutu guno nno ogw'enjawulo ogwa Beyond the newsroom n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulu nkusaba video soko gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuka ekubulisa kino ate era mu ngeri y'emu njagala okubanga nkusaba gwe nga gwe muno ndigwo gusosola aba video zaffe obeere ng'osubscribinga okole mu kadawo kanzigire mu personalize take them all of the information ku mboozi zonna zetukuteerayo obeere nga ate ozirabira ddala bulungi nnyo nnyini ddala malidaali kabisa. Era nkujjukiza nti wakoze omukutu gwaffe omujja ogumanyikiddwa nga ogwa Deni Exclusive link weeriawo wansi mu comment section era nkusaba okkirirewoko ogitapingemu ekutwale butereevu ku mukutu ogwo subscribing ate oba oliamu ensonga ze tuba tetuwadde wano tuba tuzitaddeyo eri butereevu nnyo nnyini ddala awo wennyini. Nkusaba onzikirize nsobole okubanga ate ntandikira wano olwaleero. Wuliriza ebigambo bino bya Honorable Lutamaguzi. Kakati njagala kwebaza Mwami Museveni netegereza kubamanyi otulaba. Waliwo akakodyo ke wakoze kansanyusiza twakaaba n'abasajja bano nga bawaaye emmwanyi zaffe n'enkulukusa amaziga nti ayi mukama w'ekisoli tujjukira ku basajja bano mu palamenti abawadde emmwanyi zaffe nga bonna batambula babinuka mu bbanga. Ne bakomawo ne kuteeka ery'okuwozesa aba civilians mu kooti z'amagye abasinze okukaaba. Lwaki nkwebazizza twagenze mu kalulu kano ke baataddewo Mwami Museveni for the record nga tasayinize ku liriisi era teri mubaka wa palamenti yagenze na musaala ne beewola kakati bino byonna ayo mukama tukwebaza abasajja bano abawaayo emmwanyi zaffe. Museveni kusaawa ey'oluvannyuma yataddewo kateni enzirugavu nga gye yateerawo palamenti ye-10 n'agiggalawo nti abo innalila wa innalila laajihuuna n'abanaaba mu ngalo n'abaggalirayo. Kakati era twagala okusaba Mwami Museveni bw'obanga owulira ne ttiimu y'abanno nga temwetegekedde kulonda tokuteekawo okusinziira ku bye nalabye mu NRM ze waffe Nakaseke nabadde nawuna ekisooka Mwami Museveni nze nganze omubaka palamenti obadde ng'otulimba nti abalonzi be NRM mu yellow book bali 19 millions. Where are the 19 millions? Where are the 19 millions? Lutamaguzi agamba mbu bino ebyatuusa ku baka be NRM birungi nnyo era yeebaza Katonda lwaki nti abantu bano babadde bakola bino byonna nga babikola ku bannansi ne bakola ne bayisa amateeka
ery'emmwanyi ne lijja ne baliyisa ne babawo omusimbi ezo miliyoni 10 ne balya ne bajja ku lino ery'abaana bambi okutwala ba civilians mu kooti z'amagye ne baliyisa ekyo 10 ne bakirya naye kati ku ssaawa esembayo abonna baali beesigamye nga bagamba nti mukulu gwe waffe kaakati babaliddemu olukwe amaze okubeera nga abakozesa ng'ekisiimula n'akasuka wali eri tuli kunoonya ng'enju ezzeemu okuddugala naye kati tetukyakwetaaga ebyo nno bigambo bya mubaka amanyikiddwa nga Lutamaguzi Semakula. Kaakati nno njagala nzikiriza ate nkutwale ewa Theodore Ssekikubo ono naye Ssekikubo amize ensanafu kati nno kyekinyezeza Tanga Odoi kansooke nkuwe Ssekikubo wano weerabireko ku video eno. The DR forms, okay, the officials, where are they? The officials are there with us. Bring yours to count hours. I'm a petitioner. I've requested for the DR forms. We mwasinzira okulangirira lwashande. Linda. We mwasinzira okulangirira lwashande ziruddawa. Yes. Nga bwe mbagambye obuvunanyizibwa bwa candidate kubeera ne ba agent b'oku buli kyalo. Bw'osoomooza DR form eza officer waffe zaakoze leeta ezizo okakase nti zaalina za njawulo. Naye bw'ogamba tojja kubeerawo electoral commission ejja kutunulira DR form yokka gy'erina naye gwe bw'oleeta eyiyo ndi wano olaba nafuna obululu 2 bawandiisa 3 we shall listen to you kati olw'okuba twalangirira omuwanguzi Sembabule tribunal eriwali twalayo tribunal report yo ne evidence yo nti walangirira mu bukyamu bajja kuwuliriza n'obujulizi bwo so sigenda mu social media nakozesa radios komawo eryensi komawo eryensi Ssekikubo abe NRM kati bamwesamba bamugamba nti tetwagala kumanya bintu byo bwoba ogamba nti bakubba akalulu buli ku kyalo ina okubeera nga walinako agent mulete DR forms zammwe tulabe declaration forms kiki kyeziraga olinako bumeka wano olina bumeka bwe kibasa ekyo va mu kuleekaanira mawulire de waka otuule wetwogerera kati Ssekikubo akabatwaha nga ntulege lwaki olw'ensonga nti bakye baali baagala kyagwadda kati Ssekikubo abasajja bano mpaawo na kintu na kimu bwe kiti kiba kyabeetaagisa mbuuza lwaki wano nno wetugenda akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM agobye Ssekikubo Tanga Odoi wuuno wano My office, I request him to go there and wait for my answer. We are not going to play to the gallery over this. And if you play to the gallery, you don't come back to my office. Choose what you want. I want to be the chairman here. And I'm the chairman of the commission. And I'm saying to my former student and honorable member of parliament that go back to the seat I gave you near my office and wait for my orders. If they don't give you results, then you are free to complain. But complaining to the press of internal issues, I warned the minister yesterday here, a minister who lost election in Namutumba, has now gone wild. Social media, abusive. They have not sent you out of your home. Yes, even when you lose election, the family has not disowned you. Go back to the family, go back to the church, go back to the mosque, kneel down and pray that God, what happened? So that you go back next time and win. But you go with Tanga Odoi. I'm not going to back down under any pressure from any candidate who has participated in this election. Any candidate who has participated in this election must follow the due process. If you lose, go to the tribunal. If your result is for retallying and you have not been declared, we shall retally. If there is chaos, the police will handle you. If you mess up results as a registrar, they will take you. I'm in charge of this commission. And I don't want any splinter group which will think they are going to minimize us in this commission. You went to the election as candidates. If the results are not good, go low. Go and follow the processes which the chairman has guided on. His Excellency has guided on 2 letters. Follow those processes up to the end. If we find after tribunal that you are the winner, they will declare you the winner. But you don't go parading yourself as if you are bigger than NRM, bigger than the country. The NRM was founded by Fronasa members. Okay? They have been in their party for 60 years in the struggle. Now we who have joined, who are 44 years, 24 years of age, are destroying the party by going to the press on the negatives, which can be solved internally.
Tanga Odoi agamba ebyokulabisa ekibiina kye NRM ne muve ne mudda mu mawulire tebigenda kukola era ategeezezza Ssekikubo gwe bw'oba osazeewo genda mu sitenseni kuleekaanira eyo y'oba otwala ensonga zo genda bw'oba wulira ng'ensonga zo sobola zikwasaganyiza eno munda mu ofiisi yange then ddayo mu ntebe y'otuule okkakkane paka we nnaakuyita olage obujulizi nti kino ne kino ne kino ebintu obijje mu mawulire naye bw'osalawo biteeka mu mawulire yendo oberere ddala mawulire gakuyambe n'abategeeza nti NRM yatandikibwawo Fronasa mu myaka 6 emabega era ng'agamba nti mu abali abo ba myaka 43 temulina kye mugenda kugamba basajja bano bana NRM kubanga mmwe mwenna mugiyingiddemu jjojjozi wano nga NRM ebadde okuba eri mu buyinza for over 40 years kakati gwe ogigaseeko kyekyo ekinene nnyo ekikuleetera okwogera ebingi okuba ng'ojawulayawulamu yagamba baagala ensonga ez'omunda bazikwasaganyize munda era ategeezezza nti ne minisita gwe baakubye akalulu mu bitundu by'e Namutumba eri mu Busoga naye yamugambye ensonga y'emu lekerawo okwasama n'okutoleekaanira kakkana tuula wansi tuzanniya ffe tugenda banga ensonga tuzikolako obanga tuzikwasaganya mu ngeri eyo entuufu instead gwe okuvaayo okutandika okubanga otuleekaanira kyokka n'ebyo nno nga biri bwe bityo omukyala amanyikiddwa nga Nabbanja agudde mu mbi mbuuza atya ng'avaayo ng'ajja era awo wennyini kaakati mu kujja kwa Nabbanja biri bwe bityo okusinziira ku Daily Monitor egamba the Prime Minister's team in Kampala maintain that the Prime Minister was pushed in the face after intervening in the announcement of doctored results. Prime Minister Robina Nabbanja nkugambye bamusukumye ettale kana akalulu ke NRM okuruno buli omu ajja kukiwulira era wa kukirozaako ku bukambwe bwa NRM njagala okutegeeza nti waliwo abantu ababadde mu NRM nga bo bafuuka nze sikwatibwako ndi mwana wa munju ndi mwana wa wano era nze nekino nekiri kakati we twogerera olunaku olwaleero Nabbanja y'omu ku abo abakalozezzaako akonno njagala okutegeeza nti ebyo nno nga tubitadde ku mabbali olunaku olwaleero okusinzira wali eri mu district y'Ekyankwanzi bana NRM bagamba ekintu kimu kyokka nti akalulu katukaddemu tetuli bamativu n'ensonga ezo era bawandiise ekibaluwa kyabwe ne bagamba nti tusaba mutukkirize tuddemu akalulu kano kubanga byonna ebyavudde mu kulonda ffe kati ebya Honorable Nabbanja nga mbitadde ku mabbali bo wali eri ababaka mu district y'Ekyankwanzi okuli Katungi Michael Kamusime Pentagoni be bamu ku abo abavuddeyo ne bagamba nti ffe bino tetugenda banga tubikkiriza era tetugenda yadde akamu n'akeddagala okubeera nga tukkiriza ebyavudde mu kulonda kyokka nno bino we bituukidde wano ng'embeera yeeyongedde osajjuka bafulumiza ekiwandiiko nga bagamba ebintu ebyava mu kulonda tetubikkiriza kanoonye ku Honorable Pentagoni wano oba omuyambi we nabo nga mufuna Meya gyebaleko taata kalo obulamu bugamba butya mukama wange je mbadde ndi wano nga ndi ku live broadcast nengezaako noonyeko ku Honorable Pentagoni yo naye nesimufunako nengamba kanfune ggwe omuyambi wa Honorable Anna Maria otunyonyoleko kusaga eziri mu Kyankwanzi district right now cause ndabye ba Honorable Katungi Pentagoni nono munabwe nga bafulumiza ekiwandiiko bakola petition yawe bagamba ebyava mu kulonda okulangirira ne balangirira Honorable Bingi Patrick nti tebabikiririzaamu yadde akamu n'akeddagala yes sebo
embeera eri ekisaze radio kirinda ko konteka ko radio kino nyogera mukubanga ko sinteka oyogera neddeno eddeno yes sir deno ku radio tuli ku live broadcast online right now online kati yagala njogere ku kimu kama wangu ku nsonga ezo za Pentagon bakatungi lwaki tebakiririza mu results ezafuluma negwe balangirira okay byali bitya kati ntandike yes sir amanya nze kiza Godfrey chairman wa basobozi Kyankwanzi district atanga ku kikolwa ofuzi olukulu wa NRM ola executive committee ya NRM Kyankwanzi district yes sir musaga eziriwo nze ngamba tizande badena saga naye nga bwomanyi ensi eya demokrasia n'ebintu nga bitambula buli muntu aba n'eddembe okwogera ekyo kyawulira nga ayagala ngo kiba nga tekikosezza mulala ekyamazima ekituufu bw'otunula ku bululu obw'ababaka abasajja ebintu byonna nze nga ku saidi yange gatambula bulungi newankubadde era mubeeramu ebyo birumira kubanga omuntu osobola nakubeera nakyo nga kiri perfect 100%. Kubanga nawe kuba kuwasa mukyala yaga nti omukyala otalinako kamogo wandeekanga nga awasa musambwa omukyala alina omulungi alina okubeerako n'akamogo ibyo baita omukyala kati ne mu bululu buno bannaffe oba bakandidate saaba b'ebitiibwa abatuddeyo kw'omulugunya kwabwe eryo ddembe lyabwe waba nga waliwo balaba batafunye bumativu oba batafunye bwenkanya so okuvaayo omuntu n'akola petition n'akola petition nagamba nti onoozi nayisibwa bweti nebweti kubanga ffe awamu ffena nga dek tubeerayo bumuli kifo oyinza okukozesa nga ebifo ebimu byalimu obuwenyi bw'amateeka naye nga tutegedde obanga mwalimu okuvuba obululu tutegedde so bwaba balina evidence oba balina obujulizi obumala nti waliwo okufukya akankalo olwokakwatamu ng'enjogala ennaku zino obujulizi buli ku meeza okugenda nebakola kino nemuligunya kubanga tribunal yeye yatoleddwa bwekitibwa president kyobalaba kyakoze bulungi nannyo Lojira president yagamba this time round tagenda kukiriza okitibwa Tanga Odoi okuwuliriza nsonga za byakuti za byakulonda oba nsonga z'okwemulugunya bano bakandisa b'emulugunya nateekawo olukiiko olulapa amateeka abagenda okuwuliriza ensonga mu Uganda yonna ensonga kati budde buno abakuteeka petition bali mu nsonga giikyo kubanga buli muntu yeemulugunya naye tukakasa nti nijjapa basiimu nti akakaibuna gye kataddewo ojja kuba kwasanya ensonga ezo mu budde okutuuka nga tunaba kugenda mu delegates conference kuwomulaka okay kakati ba honorable Katungi ba Pentagon nsonga ki enkulu gye basinga osimbako essira nga bagamba nti kino ensonga enkulu gye basimbako essira bagamba nti okulonda twatambula bulungi mu bitundu ebyewe okobyawo nti awamu tewaliwo balonzi bajja mu bululu bannaabwe baafuna kati njagala okuwa ekyokulabira nga mu ranki namba 4 honorable anabale nankabirwa ranki namba 4 yafunawo obululu bwameka saamusaamu nakuwa ekyokulabirako nate honorable Christine nafunawo obululu 306 ranki namba 4 esangibwa mu kitundu kino ekyaffe ekimu aponsadi ekyankwanzi guleta kyankwanzi guleta kyankwanzi tegeeza kyankwanzi kawunti ebbanda era abantu ibiri owabude 10 kugamba faamu ziri awo nga ziri mu maka n'aba balina amataka manene usanga ng'omwana ika 5 3 2 ati obusisa kugira ba ate faamu ebimu network ekuddukako nga ababuuzi abo tebateriyo naye olw'okuba yategeddemu nga buwanguzi oli ku saidi ye teyakifaako nnyo nengerera nze kamakugera naze ranki namba okutesobola kuweza mu bantu 306 tekisoboka kati osanga na bano ababaka abakoze ekiwango kyabasatu basinzidde mu bitundu byabwe konstituensi yabwe weeyite eyo ne balaba nti waliwo ebirumiro ebifaanagana bwekyo kutegeera kati koli petition olina okolaki okuyambibwa naye ate bodda ku saidi y'abakyala nabo bakoze wali abakoze petition neze ngamba eyo byakwekwata ku bisire ng'enye balina kuzina kubanga bw'abanga honorable Christine awabira olukiiko lwa NRM nze lwentulako ng'ate olukiiko lwa NRM kulubaawe wekitiibwa mu Bukenya nabo wawazi era yagambye mu kavidiyo
kenji bawo tawabira bawo nakakite ndi akalu kyoti omulonde samulagidde alangirira ebintu naye nga ate biki bifu Okay. Wa NRM ate kikuwaye bawo kiki abantu babalwa obunafu bwabwe naye nga baagala just okubuzaabuza abalonde batene badde independent ate nga kibiina kyaffe NRM ekyo muno waba afunye flag olina okugimulekera obanga oyagala obanga ofunye utali mumativu n'ogenda mu kabino bwebanga obutinga olmabega so olwensonga eyo batafuna ebintu bikyali awo batawulinga nti nakadibusakana obulwadde mu feva yamukubyamukebawudde bwoyo kabino gwenagakoze eki gweberangiridde kale mukulu tweyanziza kale tunaddamu mukama wange kale so okay ebyekyankwanzi nkugambye byo bwe bityo bwe biri ono nno muyambi w'omubaka Anna Maria Nankabirwa wa Kyankwanzi ate nga yaddirira ssentebe w'akakiiko ka NRM mu Kyankwanzi district ekyamaani w'abasuubuzi Godfrey kakati njagala nkwe katambi kano weewulirire ku bigambo bino eby'omubaka ono ng'agamba nti ate tukkiriziganya naye ebyo byonna ebyogerwako wedde nze kennyini Ruyinda Honorable Pentagon ne Honorable Katunji Michael era nga 18 ogw'omusanvu 2025 fe abasayininze ku kiwandiiko kino okamusiime Pentagon Katunji Michael nange Ruyinda mwennyini tuli mu kubaweereza ekiwandiiko nga twegattidde awamu oba okwogera kwaffe nga twegattidde awamu nga tubategeeza nti akalulu akabutemba akaaliwo nga 17 ebyavaamu tubiganye era twetaaga kubategeeza mu bumalirivu nti tuganyire ddala ebyava mu kulonda okwaliwo olw'embeera engeri gye batukwatamu akalulu ako oba process bwe bagikwatamu okusookera ddala mwalimu okubba akalulu oba mwalimu ebitatuukaganye era ne tubategeeza nti waliwo okutulugunyizibwa kw'abalonzi kiyite disenfranchisement babatulugunya nga bwolaba ekamucope agenti wa Katunji Michael bamukuba Kasimu bamukuba ne bamwasa omutwe nakati ali mu ddwaliro kwali kutulugunyizibwa kwa namaddala mwalimu other irregularities ng'okubba bwe mubanga mmwekka NRM mwebba obululu ne mukuba abantu bwe mutyo ne mukola ebyo byonna effujjero lyonna come what 2026 tugenda kunyumirwa campaign zino tugenda bawa live broadcast buli wamu kati 2026 tunagenda otuuka mu kulonda nga tubakubye live ku macharu waggulu mojja tuwulira Beyond the Newsroom gwe mukutu nze Deni ambagaliza bye munjagaliza nkomawo n'ebirala bingi bye ngenda okubanga ate nkuleetera. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.